Then oluvannyuma lwa byonna ndowooza tujja kufunayo ebibuuzo ebiva gye muli bassebo ne bannyabo. Tusoose kwebaza Katonda olw'okutusomesa omwaka 2023 n'otukkiriza okulaba guno omwaka ogwa 2024. Twafiiriddwa abantu baffe bangi. Omwaka oguwedde waliwo n'abaakatuvaako kati twongera obassa mu ssaala zaffe nga bwe tugenda mu maaso okulwana okulaba nga kye baali basinga okulwanirira tukituukiriza wakiri tubaweesa ekitiibwa. Yagadde n'okuyozaayoza liida waffe omupya mu paliamenti Right Honorable Joel Ssenyonyi sebo tukuyozaayoza. Tweraba nnyo bwe tukulaba naffe tweraba mu ggwe era tukusabira nti Katonda tukkiriza kuwa amaanyi gwe ne ttiimu yo. Eddoboozi ly'abantu ba bulijjo liwulikike ne bayayanira liwulikike ku fulo ya paliamenti mu buweereza bwammwe. Omwaka guno njagadde tugutandike nga tujjukira bye tuyisemu omwaka oguwedde ate nga bwe tunuulira ebiseera eby'omu maaso. Omwaka oguwedde nga bwe mujjukira wabaddewo obubbi bungi naye ate obubbi obwasinga okukwata ejjembe bwe obwenyigirwamu Vice President wa Museveni, Prime Minister we Nabbanja, Speaker wa Parliament ne baminisita bangi nnyo nga bagabana ebintu ebyali birina okuyamba abantu abonaabona ab'Ekaramoja omwali n'amabaati. Abantu b'Ekaramoja bwe baali bafa eno bano baali ku munyago kyanaku nnyo. Of course amawulire gatulaga nti abantu abasukka mu 9 be baafa enjala e Karamoja ate ng'era kyekitundu ekyasinze obwavu mu Uganda. Okuwamba abantu baffe kweyongera maaso mu mwaka oguwedde era ng'abo abaasobola okusumatuka ne bakomawo baatunyumiza olugero olw'ennaku ennyo omwali okutulugunyizibwa n'okukwatibwa okukakirwa okwekakaatikirwako ate nga okukwatibwa kuno tekwali ku bakyala bokka wabula kwali ne ku basajja. Mujjukira nti omu ku bannaffe gwe bayita Alex Kayiwa yavaayo ye n'amalirira n'ayogera ebyamutuusibwako ng'omulenzi ono yatuusibwako ogw'obulisa amaanyi ng'ali mu CMI. Omulenzi ono abasajja ab'Amaggye bamwekakaatikako. Felix Kulayigye yasirika busirisi ndowooza obuswavu bwamujjula ne gavumenti yabwe yonna tebaavaayo kukyogerako. Be bantu be bamu abaali beefuula abavumirira obuseegu naye ate nga be basinga obuseegu beekakatika ne ku basajja bannaabwe nga babakutte. Ekyo tukyalinze Felix Kulayigye omwogezi w'Amaggye okuvaayo okukyogerako naye engera bwe mulaba obuswavu bubadde bungi nnyo bakyatya okuvaayo okwogera ku nsonga eyo. Tetugenda kulekeraawo kujjukiza bannayuganda bikolobero abasajja abo bye bali mu kukola ku bantu baffe. Bannaffe bangi baakwatibwa nga bwe muli Woman Magala, bwe muli Muyodi n'abalala ne basibwa eruzira era nga kati bakyaliyo nga bavunaanibwa okutuwagira, bavunaanibwa okuba aba opposition naye ate nga tewali na due process egiri mugenda mu maaso. Mwalaba nti omwaka oguwedde Honorable Ssegirinya ne Honorable Ssewanyana bayimbulwa mukomera oluvannyuma lw'okumala mukomera ennaku 524 ebbanga erisukka mu mwaka omulamba nga bali mukomera bayimbulwa. Naye ate bannaffe abalala omuli Olivia Lutaya, Machete, Segujja n'abalala bo bakyapositiza mu makomera bakwatibwa ng'okulonda kwa 2021 kwakagwa ne basimbibwa mu kooti ey'Amaggye newankubadde si bannamagye naye paka kati omusango gwabwe tegutandikanga kutojjera. Twalaba omwaka oguwedde nga bannamawulire baatiisibwatiisibwa abamu ne basirisibwa. Twalaba bannaddiini bangi omwaka oguwedde nga baatiisibwatiisibwa abamu ne basirisibwa ate abalala ne babaleetera okubulira enjiri ng'ekirungi kyebafuula ekibi ate ng'ekibi kyebafuula ekirungi. Tulabye ebyenfuna by'eggwanga nga byonooneka n'ebyenkulaakulana nga byonooneka olw'obuli bw'enguzi n'obwenkola etakwatagana na enkulaakulana bw'erina kubeera. Olunaku lwa leero Uganda
mu mawanga gonna agali mu nsi agasuka 1,800 Uganda ya 38 mu buli bw'enguzi. Bw'egamba Uganda esingako ensi 38 zokka obutalya nguzi. Mwe muli za Afghanistan, mwe muli zi Central African Republic n'endala. Kwegamba mu zi failed state bw'oba obala Uganda ya 38. Omwaka ogwedde nga gunaatera okuggwako twewola oba beewola mu linnya lyaffe mu linnya ly'abaana bammwe trillion 7 mu wiiki emu. Trillion etegeeza billion 1000, billion etegeeza million 1000. Olunaku lwaleero buli munnayuganda nga otaddeko n'omwana ow'olunaku olumu abanjibwa million 2. Bw'oba azadde kabebiko nga ka lunaku lumu oba ka wiiki bakabanja million 2. Esente zonna zeewolebwa naye nga zibulira mu buli bwanguzi oba nga zikozesebwa ku mafamily ya Museveni ngeri comfortable ng'enyumirwa. Mwalabye mwami Museveni balonda abasajja be ba yes man aba NRM okulembera akakiiko k'ebyokulonda, akakiiko akolina okubeera akeetengeredde, naye yayodde kayolawe n'ateeka mu kakiiko ako. Kwegamba ensonyi zigenze zimuggwako katakyaswala mukitegedde mangu. Naye newankubadde bino byonna bigenda maaso, twagaana okuwanika, twagaana okussa omukono. Tukyakiriza mu Uganda empya, tukyakiriza tetujja kulwanyisa n'embeera era tujja kugiwangula. Mwalaba omwaka ogwedde bwe twatalaga bwe twakola NUP countrywide tour, obukadde n'obukadde bw'Abannayuganda baavaayo okutulaga obuwagizi, okutulaga nti bakkiriziganya ne meseji yaffe n'obubaka bwaffe obw'okwenunula. Bwe twalonkinga ofiisi yaffe eno ey'ekitebe ekikulu, abantu bangi mu 10,000 baavaayo okutulaga obuwagizi. Twalaba n'obuwagizi obw'enjawulo obuva mu Bannayuganda bannaffe abali ebweru w'eggwanga abakolera eyo n'abawangalira eyo, kw'ossa n'emikwano gya Uganda abatali Bannayuganda naye nga bayinirira naffe mu kulwanirira eddembe lyaffe. Omwaka guno oguwedde twatongoza ne documentary film yaffe. Luno olutambi basebo ne bannyabo twalukwata si firimu nzanyi wabula ebyaddala ebyagenda maaso bye tuyiseemu nga tulwanagana ne Museveni naddala mu kalulu aka 2021. Mumanyi bulungi nnyo nti Museveni abadde afuba nnyo okulaba nti ebintu ebibeera ne Uganda tebifuluma. Ensonga lwaki intaneti bagijjako, ensonga lwaki bannamawulire babakuba emiggo, ensonga lwaki atya nnyo kamera. Ate mbadde ngamba ti kamera yo kyekyokulwanyisa ekyasinze okubeera ekyamaanyi ky'olina. So twafuna omukisa ne tulonkinga documentary eno era ntufuna n'omukisa negenda ku lutimbe gaggadde lwe bayita National Geographic Channel. Basebo ne bannyabo twafuna omukisa nti eno documentary kubanga yali yabyewuunyo abantu bangi mu nsi yonna abalala tebaali tebasuubira. Eno documentary yagenda mu maaso ennaku 2 eziyise newangula award eya Cinema Eye e New York. Gye buvuddeko yali yawangula ne award ya mu awards ebayita International Documentary Awards. Nina n'essanyu bategeeza nti eri ku lukalala lw'ezo ezirondobwamu mu awards eza Oscars. Kitegeeza ki kino? Kino kitegeeza nti eno firimu eyakwatibwa, kitegeeza nti luno olutambi olwakwatibwa ne lutabaala ensi yonna. Kazito lye sekonde erikyasinze okuba Museveni bukyanga bawambaasi yaffe mu 1986. Nga bwe mbagambye nti asipendinga sente nyingi nnyo okwetoola eggwanga, okwetoola ensi yonna ng'asasula zi lobbyist companies ez'ebbeeyi. Kampani emu namanyako nti yalinga agisasula biliyoni 4 buli mwaka, naye ng'asasula essuka 10 okusiiga ekifaananyi ekirungi n'okulaga nti e Uganda tuli mulaala. Naye ku guno omulembe tyasobodde kikola era twasobodde omwambula ate nga tukyagenda maaso n'okumwambula. Kati ensi yonna emanyi Museveni olwaki kyali. Museveni tayawukana na Mobutu Sese Seko.
Museveni tayawukana na Amini lwakuba Amini ate ye mulungiko okusinga Museveni. Museveni ensi yonna etegedde kikyali ate nga tukyagenda maaso n'okumulabisa. Naye ate ekyo tekimala, tukyagenda maaso okwerwanako n'okulwanira eggwanga lyaffe, kubanga ate 2024 yalinga alaga nti ate ajja kuba wandirigo n'okusingawo. Guno omwaka gwatandise n'ettemu lyembagambyeko eryabadde ku muyimbi munaffe gwe bayita Kato Hussein amanyiddwa ennyo nga Black Ice eyatemulwa mu nju yaabwe ekamokya nga lumu, ekiro ekyakeesa nga lumu. Of course poliisi yategeezebwa naye tewaali kunoonyereza, tewaali ripooti yonna, era ne bigenda nga bwe musuubira poliisi ya Uganda bwe yeeyisa. Twalaba n'ettemu lye batugamba oba obulumbaganyi bwe batugamba bwe balumba Pastor Bugingo, driver we oba omukadde w'ekkanisa we oba omukozi we oba bodyguard we oba assistant we, batugamba bingi, naye ng'ekikulu twamanya ti musirikale wa UPDF era wa SFC. Ekyenjawulo ku bulumbaganyi buno nti obutafaananako nga ekibadde mu bulumbaganyi obulala nga wabaddewo okunoonyereza okw'amaanyi, okubuuza ebibuuzo ebikakali oba okukwatibwa. Ku mulundi guno tewabadde ebibuuzo bikakali byabuuziddwa, tewabaddewo muntu yenna yakwatiddwa, okuggyako nti Amaggye gaavuddeyo ate ne gawoninga Bannayuganda naddala bali ku social media obutayogera ku nsonga eno. Bwe tekyewuunyisa kulaba nti Bannayuganda abamu ate bo basazeewo okunoonyereza bakutwale mu mikono gyabwe. Munajjukira nti buli bulumbaganyi obubaddewo gavumenti ya Museveni ebadde evaayo ennyo mangu nebuteeka ku ADF, era wayitawo akaseera katono ne bayoolayoola Bannayuganda okusinga abasiraamu ne babaleeta ne babaparadinga maaso ga bannamawulire. Tetugamba nti tewaliyo ADF, nedda, tetuwakanya kubeerayo kwa ADF, naye era tetuwakanya nsonga nti kisoboka okuba nti gavumenti ya Museveni yekola bino byonna. Kisoboka okuba nti gavumenti ya Museveni either yenyigira mu matemu gano ne mukozesa emmundu kuba yeziina, oba nga bamanyi abatemu bano naye nga tebaagala bwagazi kubatulaga. Mujja kujjukira nti minisita wa Museveni yavaayoko mu parliament n'ategeeza eggwanga nti abasirikale abaalabibwa ku street za Kampala nga bakuba abantu baali bavudde West Africa. Mulajjukira nti Jamiru mukulu webatugamba nti yakulira ADF yakwatibwa ku mawulire ng'awoogana ku kooti awo nga ku State Square ng'agamba nti Museveni, gavumenti ya Museveni yeewa ssente n'ebyokulwanyisa abayeekera ba ADF wadde amawulire tegakisaako siira. Mujjukira ne mutabani wa Amin, Hussein Lumumba Amin, bwe yakola vidiyo mwaka oguwedde n'atutegeeza nti Museveni ye yali yawamba era yatemula omugenzi Ben Kiwanuka kubanga n'emmotoka eyo UUU M7 mu myaka gye7 Museveni yalabwako nga yagivuga embaale, ate ng'emmotoka eyo yali yawamba Ben Kiwanuka era nga poliisi, Uganda poliisi ebiseera ebyo yali yagiteeka mu biwandiiko byayo. Ekyewuunyisa nti ne Mwami Museveni mu kitabo kye bayita Sowing the Mustard Seed yavaayo nakkiriza nti ye yali avuga emmotoka eyo era yagitolokeramu obulumbaganyi gavumenti ya Uganda ebiseera ebyo bwe yakola ng'erumbye akabinja ke ak'abatujju embaale mu quarters ebiseera ebyo. So ndowooza mulaba ensonga nnyingi nnyo ezituleetera okukkiriza nti bano abantu batemu. Naye ate tekikomawo, mujjukira nti minisita wa Museveni General Kayindo Tafiiri yavaayo edda e Busenyi nga baziika Doniya Tuberondwa nakkiriza nti mu biseera byabwe eby'obuyekera baalumbanga ebyalo ne bakwata abakazi
ne batta abantu nga bambadde uniform za gavumenti ya Milton Obote nga baagala okuvumaganya gavumenti y'Obote. Era muze mukiraba nti n'olunaku lwaleero bagula abantu ba pokopoko bagezeeko okulwanyisa n'okwonoona ekifaananyi kyaffe abalwanyi enkyukakyuka mu Uganda. Bamanyi n'okugula abazzi b'emisango abatemu abamanyiddwa nga sobbi babakolere emirimu gyabwe emikyafu, ekyennaku bamaliriza nga nabo babatemudde. Mumanyi bulungi nnyo nti waliwo enteekateeka ez'ekyama mu gavumenti ya Museveni okututemula abakulembeze b'opposition naddala ffe aba NUP. Mwalabye Honorable Zaake yavuddeyo n'akyogera ku Twitter yafunye information nti waliwo plan ey'okumutemula. Mujjukira omwaka oguwedde bwe twali ku national tour yaffe titwalina okugikatinga short, twalina okugiyimiriza nga tuli Kabale tukomewo nga embassy ey'omu ku mawanga g'e Bulaaya etubiddeko nti waliwo pulaani ey'okuntemula ey'okunkuba amasasi. Era tekyewuunyisa kubanga mulina n'abasirikale, mulina n'abantu abakwata mundu si basirikale, ne mulina n'abantu be mwalaba nga bakutte emundu nga bakikitana nazo nga tuli ku trip eyo. Era n'omuntu omu eyali akutte emundu nga gezaako nsemberera nga amaze n'ogikokinga esasa gitadde mu kyemba, security team yange yamukwata ne bamugyako emundu ne bamukwasa poliisi maaso ga kamera. Naye nga bulijjo byagweraawo naye poliisi nembuzaawo bwete. So njagala mumanye nti bano abantu balina okuba nga bali mu kutegeka bwongo bw'abantu, bateekawo nsonga za ADF. Ffe obwongo bwaffe bulobere ku ADF basobole otulumba okututemula nga mujja kulowooza nti ADF yetutemudde, so temubongoota. Nkyogeddeko era nziramu nenkyogera nti gavumenti ya Museveni bwe basi etemula abantu emanyi abatemu, kubanga sente z'omumusolo essuka biliyoni 5 mwali za spendingibwa ya 4.5 za spendingibwa okugula zi cameras okuziteeka ku street za Uganda za Kampala zonna n'ebitundu ebyetoolodde n'ebibuga ebimu mu ggwanga, naye tewali mutemu n'omu gwe baali bakutte. Kitegeeza nti bamanyi abatemu oba nga tezikola bukozi. Ensonga endala muze mulaba nti omutitimbe n'omutitimbe gwa ssente gufulumiziddwa okuddaabiriza enguudo mu kaseera akatono kano ne bituntundu ebirala, kubanga tulinayo olukiiko olwa non-aligned movement. Tuwagira nnyo Uganda okukyawa okutuuza enkiiko bwezityo, kuba oba oliawo singa ebadde ensi ekulemberwa obulungi enkuŋŋaana bwezityo kitegeeza nti ssente nyingi ezigenda okuyingira mu ggwanga, kitegeeza nti bizinesi z'abannansi zigenda kufunamu. Naye ate ekintu ekibadde kirina okubeera eky'omukisa kimaliriza nga kifuuse ekikolimu, kubanga n'olukuŋŋaana okufaananako ngeri olukuŋŋaana lwa Kyogamo lufuukidde bannayuganda ekikolimu. Bizinesi essuuka mu 3,000 zaataataaganyiziddwa oba okuggalibwa. Bannayuganda bangi bayoleddwa nga kwotadde n'abo abatalina maka, abatalina waabwe abali ku nguudo bayoleddwa ne basuulibwa mu makomera. Mulabye engeri gye basibye enguudo ne bataataganya n'ebyentambula, byonna nga bikolebwa mu linnya ly'olukiiko, ate nga balufunamu beeba ab'olubatu abatono, bannannyinizi woteeri, bannannyinizi shopping mall, bannannyini bintu ebifunibwa busosi bannansi. Ekyo nno kyannaku nnyo nti Uganda tekyatunuulira bigenda kuyamba abantu bannansi baayo, wabula ate etunuulira ebyo ebigenda okuyamba abantu abatono ab'olubatu. Ebyo nga biri bwe bityo, basebo ne bannyabo, tusigala tukyalemeddeko, tusigala tukyali ku mulamwa gwaffe. Njagala kumaliriza nga mbasaba obutagwamu maanyi. Njagala okumaliriza nga mbajjukiza nti bwe mulaba
bayidde awo wenyine mukwatira ddala. Mwalabye nga minisita wa Museveni bali omunsi avaayo ng'alagira bannayuganda okuseka oba enjala ekuluma oba onyize oba wasuze tolidde olina okuseka ng'abagenyi bazze baleme kumanya nti muli mu kunyigirizibwa. Kaakati ekyateze njagala kibalage ate mwe mulina kukola ekiri opposite. Bano abantu tebaagala balabisa, mbasaba mubalabise mu ngeri yonna yonna esoboka. Tugende maaso nga tulaga amawanga gonna agatwetoolodde. Ago Museveni gabbamu ssente, ago galimbalima nti buli kimu kiri mulaala wano mu Uganda. Mukozese buli mukisa gonna okubalabisa. Mu mwaka guno njagala obbasaba tusonge nnyo olugalo ku nnyingo namba 3 ya constitution yaffe. Ennyingo namba 3 mu constitution etulagira okukola buli kimu kye tusobola okuzzaawo enfuga ey'amateeka bwe beewambiddwa. Mukimanyi nti tuli mu buwambe, enfuga gye batufugiramu si y'amateeka. So constitution etulagira egamba tetulina tetuli bubezi baddembe kulwana kozesa ngeri yonna yonna okuzzaawo enfuga ey'amateeka, wabula kitukakattako. Naye ate tekomaawo etuwana obukuumi protection nti omuntu yenna ne bw'aba akwatibbwa ng'alwana okuzzaawo enfuga ey'amateeka tabeera na musango. Ensonga lwaki tosanga ngayo omuntu alwana kujjako Museveni kooti gwesalidde musango nti gukusinze, tekisoboka kubanga constitution etulagira okulwanyisa Museveni dikiteeta okumuggyawo. Era constitution etuprotectinga tine bw'oba okwatibwa kasitooka kasa tyobadde olwanyisa bwannakyemalira, amateeka gakuprotectinga. Basobola okukuuma ku limandi, basobola okukuba emiggo, naye tebasobola kukusalira musango ne gukuka mu vi kubanga obeera okola ekyo constitution kyekulagira. So njagala obbasaba muleme kuggwamu maanyi, tukole buli kimu kye tusoboka. Kye njagala obbasuubiza, and I want to say this in English as well, that we can only promise, we as NUP and of course together with other forces of change, to work so hard to ensure that we weaken dictator Museveni and ultimately we cause his fall. Tetwagala obbasuubiza ffe ng'aba NUP nti tujja kukola kyonna kye tusobola, era ne bwe kiba kyetagisiza tukolaganire wamu n'abalala bonna abalwanyisa okugjako dictator Museveni, tulabe nga tumunafuya ultimately tumusindikirize tumugye mu ntebe eyo gyewaŋŋamyamu. Mwebalidde abasibe ne banya abakumpuliriza, njagala obbagaliza omwaka omupya ogw'emirembe. Mwongere obwala.